sigwe wali osabye mu bulamu sigwa togwagalangako gwokola saba nnyo 2023 mukama akuwe kyoyagala okitegeera omanye abantu wowulira emirembe wazaamu amaanyi ne bw'oba tolidde oba onyirira okitegeera ne bw'oba kwegamba tolina ssanyu for some reason lijja oba ontegeera ebintu bwe bityo byengezako kugamba but anyways embebaza mwenna batwekumiddeko buli omu wonna w'osinzidde okuba nti wotulabira weebale nnyo weebalire ddala njagala okubuuza ku bazadde nga gwotuula ku TV n'otandika okwogerera buli gwolaba ku mpewo bannange ekintu ekyo kifu abaana bammwe bye mwogera babiwulira omwana akusisinkana n'akugamba but my mommy says this and this naye n'ogamba muzadde kyakuza omwana nga mugamba ebigambo bwe biti ku mukyala munne otegeera akagambako so abazadde bambi ebigambo ebimu tubiwumbewumbeko bw'oba olaba Dianah ng'akola ku TV omuyimbi omulala ng'ali ku TV bamukyazizza ebigambo by'oyogerera omuyimbi oba bw'oyogerera omuntu gw'olabako bibeemuko okuwumbawumba biremegena nnyo buwawalira matu g'abaana kikulu nnyo enjagaddo kibagamba abaana omwana n'akugamba ekigambo omuzadde kye yakwokerako ate abaana abato tebalimba omwana omusinkana n'ayogera ekigambo kyokka ekisinga okusesa mami wasanyukira n'olabira eddala gweganga naye simayire ekoma eno yakuba nduulu okugijjayo naye n'ogamba ate mami si yayogera bwekiti n'akigamba omwana ate essanyu alijjawa so let's be careful ku bigambo bye twogera naddala tulabye abantu ku TV ate naddala abantu aba inspiring abaana baffe be tulina awaka kalowooza obulowoozo kalowoozeeko naawe osobola okuba nga okakozesa wonna wooli kale tutandikidde ddala olunaku olwaleero era nyongera okwebaza gwe natwekumiddeko weebale nnyo weebalire ddala weather tenyinaba kuba nga etereera ebitundu ebimu olunaku lwa yesi nalaba yagamba nti enkuba etonnye mu bitundu ebimu era ne gyempise yonna weather ebadde okay mpoze kyo ky'olunaku lwajjo mu bitundu ebimu enkuba yatonye naye we twogere essaawa n'enguudo ezisinga mbi ddala simanyi mulanga gwenkana ki gwe tugenda kukuba emabega kawo nali ndaba amawulire nga batulaga enguudo ze bagenda okuba nga bakolako ne ze batalina ssuubi kukolako essaawa eno so kiba kitegeeza nti bw'oba olaba amawulire gaffe gambuuze amawulire ageesigika gy'otobadde gonna ng'ogalaba yessaawa obeere nga omanya nti oluguudo lwammwe si lwakukolebwa kati oteekeddwa kuba nga ovugirako otya ebidduka biyitako bitya bw'oba okozesa boodabooda oyina kuyitawo ebintu bwe bityo so tulinawo omuzungu akatambike katambudde nnyo simanyi oba gwe wakalabyeko ate naba kubanga okalaba bwe yakalabyeko njagala nkakwongere obeere ng'okalaba omuzungu ono bambi ayina ekkubo lye yayitamu ekkubo ne limufuukira ekkubo emmotoka ye n'eryoka efuna ensooto ettosi liriri omanyi liri ettosi lyoyitamu emmotoka n'eryoka n'oba ng'ogenzere ku korasi n'esigala ng'ekyakubagana ettaka eryo ettosi eryo litegeera ndo bavaamuko ne basindika n'omwana naddugala omukyala naddugala omuzungu n'ayomba naye kitemukola nguudo kayina tugamba olaba ffe bannansi tetunnakaayana kale twakaayana dda ne tubivaako naye kakati oba omuzungu aba mugwira kyekigambo ekituufu okay olaba omugwira ndowooza bw'anaakuba ku mulanga munaawulira kati katufune vidiyo eno nammwe mugirabeko omanyi ffe bannayuganda tulina lave eyo tulina ekisa ekyo n'ogamba bambi naye bwe tugenda mu mawanga gaabwe batuboola mu ngeri gye tutategeera kale abamu si bonna but percentage esinga baboola lengera omukyala ettosi eri muliko laba omwana laba emmotoka yonna paka waggulu omusajja ayomba okufa katuulye ku luzungu luno nze naawe abalutegeera tujja bitegeera atalutegedde tunaagenderawo naye manya yali aka I'm not asking for investigation, just to fix the roads, and that's it. Because right now we are stuck here in Kanungu. We are isolated in Kanungu because nobody will put some stones into a pit. Nobody. Look at my car. I have 1 kilogram, 10 kilograms of mud on my car, another 20 kilograms of mud on my wife and my daughter. This is not possible. And we are going to a meeting that will actually help the south of Uganda, but now we are not attending that meeting because right now we are isolated. omwami eno muwulidde omulanga oba omuzungu bw'anaakuba ku mulanga banaawulira ate oba lwadambuuza nti ali mu kitundu kine Kanungu we bakwatira vidiyo eno ng'akuba omulanga ogwo ani yatwala gundi sewungu yatwala gundi Kanungu
nese wungu yatwala gundi eyo bakiga okay kale tugenderawo naye yakuba omulanga okagamba ayongereza kuffe emiranga gye twakuba akubedda okitegera omukyala yali akaaba yali smilinga yali akaaba bambi sweet tuyine engeri tuwuliriramuko abalala obubi naye kiddayo naffe ffennyini twakubadde emiranga ku nguudo ezimu ebitundu ebimu nga kyatusukkako dda kati ono bw'aba ayongereza ku maloboozi gaffe oba ye essaawa tuwulireko si ye yekka kale okitegeera omusajja yakubye omulanga n'agamba kati tulengera kuno njodde kilo 10 ez'ettaka sinattaka tosi mad you know kilo 10 ziri kuli zitudde ku mipiira omukazi ndoza avaamuko n'asindika omwana wuye ekisambi kiddugala oludda olumu kwegamba baasoberwa bino bye balinyumya ku Uganda si bye byokka naye bagamba ebyembi bisekerwa mundeke naye simanyi anko teyamanya investor teyamanya nti kwegamba omulanga gwe gwakuba ayongereza ku miranga emingi gye tuzze tukuba mu bitundu ebisinga ebyenjawulo nti si Kanungu yekka okitegeera naye agambye tewaliwo na muntu ayinza kujja just n'ateekawoko stones amayinja mu luguudo you know oh my god Uganda bwe mugambye nati Uganda esinga ki esinga Bulaaya naye na kanvumulemu kati ninkomewo kati katovaako